katukoma mu kibuga ekikulu ekya Kampala omulodi mwali naye simanyi kati akacai bwakanywa kirabika oba kati akyakanywa nga bulijjo bwakanywa kubanga nalabye puresha eri ekavula eva emakerera awo kikoni kavule puresha injini yabalimu ezo gyateddewo baaba. Lord Mayor yeetaaga kusabira akalulu kandi muyita mu myaga njengalo okujjako ngazze n'obukodyo nga bupya nnyo ku mulundi guno naye nalabye abaana bazze ne puresha y'amaanyi omulodi waali naye injini ya pulaana kakati azze naye agamba ngeri gyekiri nti nasoma ebya architectural planning nsobola okupulaningira ekibuga kakati simanyi ono oba ensonga z'omwala yayinza zogerako atya ndowooza naye ayinza ozitulamu nagamba kakati omwala ino pulaani nnungi okitegedde kuba kakati ono aliko agamba omwala nedda temuzimbako kale nno simanyi oba kyendaba kyemulaba kakati kankweko omukulu owulire nkugambye amasanyalaze gabadde g'amaanyi nalabye amasanyalaze nga mangi neŋŋamba Lord Mayor iwiwiwiwiwi amba ekiri kityawo ajja atugambye bannange nafiirwa okugulu kwange nafiirwa okugulu kwange lwa binnya mu Kampala kakati tambulira ku buyungo okugulu nakufiirwa emmotoka yankuba nekasukka nentumbeera mu bbanga ngenda okudda ku ttaka okulandenga ku ttaka ng'okugulu kutuseeko era n'atugamba ti munnange ali ku buyungo yafunayo okugulu okukolerere okuli artificial kwayungako awo era bw'omulaba asobola okukuba tteke n'ogamba omusajja nga nkubye etteke ng'akaluba kumbe akukubisiza kyuma okitegedde atambulira ku buyungo obuyungo bwajja butya ebinnya byali bijjudde mu Kampala kakati agamba ye injiniya mulamba azze kutereeza kibuga agamba bannange mutesitinzeko obuweereza bwange munakawa era nga saawa zino ndi mu kujja ate kutereeza kibuga kale katulinde tulabe obuweereza ne manifesto jajja nayo naye waliwo bingenda okuwaako katono nnyo ebiri mu manifesto gye yakoonyeeko lunaku lw'eggulo soka owulire Lord Mayor to be era nga bamunominatinze amaanyi kugambye amasanyalaze weegali nalabye nupu yonna yaweddeyo principal yabaddewo n'abalala bonna ababaka bameeya nenkulabira amasanyalaze nga bwe gatambula. Njagala okukola mu kusavuno okwebaza Katonda nti maze okubeera nominated nga Lord Mayor w'ekibuga bamunominatinze olunaku lw'eggulo era njagala okwebaza pate yange eyakkiriza ngikwatira ebendera era nga bana kadi yagirina ku kifo ky'obwa Lord Mayor. Nzikiriza nti ebizibu bya Kampala mbimanyi bulungi nnyo ebizibu abimanyi kubanga aweereza nina experience mu Kampala experience mbu agirina ya myaka egisukka kumpi mu 25 mazima kulembeze nasooka ku kya eros ky'abavubuka nezira ku Eros 1 awa kuwa gye nvudde we okumanya nti munnange Kampala gitegeera bulungi nnyo ne gye nvudde mu bukulembeze nezira ku kya Eros 2 nezira kuwa kansala Mirembe gya Mwami Sebanda nali kansala mazima era nzize ne Mwami Sendi Kadua wano kubanga twakolanga naye yali meya wa Lubaga era yazimba ekitebe kya Lubaga nga musajja ali wa DP nnyo. Nzize ne Mwami Nalukola wano wamu ne mukyala wange n'abalala bamperekeddeko okujja wano okwewandiisa experience njina mbaddeko meya we nali meya nzo omukuba meya mu nsi yonna abasinga okuperforminga newankubadde sayina budget bali mwezo agamba bwe yali meya saidi enakawa yakola nnyo era za awaadi international awaadi mbu yaziwangula era nga bagamba musajja oyo ayagaliza ensi ye bw'atyo
Uganda nga mwafuna akula. Nsuubira nti ekifo kyenzizeeko sikizeeko kubanga eri wannemye parliament nedda. Kakati agamba eri tiwannemye bulemi wabula wano wabaddewo dimandi n'okujja okukolera ekibuga. N'agamba kakati eri katuteekayo oba ndowooza bagenda kuteekayo Waiswa mu ffumbiro. Kale nno Waiswa naye kajja agezeeko. Ab'ebusoga temwamulaba bulungi. So kakati ab'e Nakawa ndowooza bo bayinza okumulaba. Ab'ebusoga temwasobola kulaba Waiswa ono. Kale nno Waiswa agenda kuddira abali mwezo mu ngatto. Parliament tewannemye era mbadde nzijankola bulungi mu parliament. Era agamba mu parliament yakoze bulungi. Naye nze mbadde nzijankola ekisanja kimu ndekere ne kubannanga abalala. Era agamba yafuga ekisanja kimu wabula entebe y'obwaledume yange ewooma singa nabo giwangudde olwo n'afuga ekisanja kimu mukama wange. Entebe eyo ng'ewooma eriko omusaala omusava nange njogera kindeke ki entebe eyo ng'ewooma basobole okuweereza kubanga manyi nti Katonda teyatonda muntu omu. Ebizu bya Kampala bitandikira ddala ku nguudo embi. Tubuulire kyekyanyiiza nno nze okujja okwesimbawo. Lumumba mvuga ddiki yange mpita mu kibuga emmotoka gyava nenkuba nekasuka waggulu mu bbanga okukakana okugulu kuvuddeko. Kaakati okugulu kwavaako lwa kinnya. Ekinnya kyatwala okugulu. Nsonga eyo nabadde nagikubuulidde nga ntandikaawo. Nguudo mbi nzize nenkola okunoonyereza nga tufiirwa emitwalo 24 eza ebiseera ez'essaawa lwa binnya mu nguudo. Kati owamu nga tufiirwa tiriyoni 10 buli mwaka. Tufiirwa tiriyoni 10 buli mwaka lwa nguudo mu Kampala. Naye ng'abantu abafiiriddwa obulamu bwabwe bangi olw'enguudo embi. Era ng'abantu bangi nnyo obulamu bwabwe bulugenze. Kyekyo ekindeeta okulaba nti n'abamu amagulu bagatemako emulagaawo lwa aksidenti atuuka eri ng'ali mubi nnyo nga balina gajjako bujja. Nga injiniya nzija tufikisinga enguudo. Ekyo njagala okiteekako nyisi. Ekyokubiri kasasiro nyanyolwa nnyo. Ensonga ya kasasiro eri wala nnyo. N'abantu b'ekiteezi nga bafa kasasiro. Kasasiro bugagga. Kitalo nnyo abantu bafiirwa obulamu bwabwe awo ekiteezi. Mu nsi ezaako bamukolamu ebintu bingi ebisobola okuyamba eggwanga. Naye yatuuka okutta abantu. Era we yattira abantu nenga nti nedda kangende nsome kasasiro. Nengenda nensoma kasasiro Korea ndi mukugu mu kasasiro. Era natandika okugula emmotoka za kasasiro na kakati gye ziri mu Kampala ziyonja. Era nga bannanga agamba kasasiro ebikyo ensonga ya kasasiro yagirowoozaako dda n'ebimotoka yabigula dda era nga bigenda maaso n'okuba nga bikola. So kakati agamba ensonga ya kasasiro bedawe kasasiro bamukolamu n'amasannyalaze. Kakati simanyi mu abantu simanyi bedawe gavumenti yalivuddeyo kasasiro oyo gwe batuumye mu bifo ebyenjawulo ebyo abali badde bamurecyclinga. Abavunaanyizibwa ku bya energy baminisita mwali badde mulowooza ku kintu ekyo ku recyclinga. Simanyi bavunaanyizibwa ku bintu ebyo. Kasasiro oyo omungi bw'atyo yatta n'abantu ekiteezaawo. Kati oyo kasasiro aba yeetaaga kukolamu masannyalaze okitegeera. Okiwa obukakafu nti ndi musajja. Waliwo n'ebirala bye bakola mu kasasiro ebintu bingi. Wa hands-on ngenda kulaba nti kasasiro ate afuuka resource afuuka ekyomugaso. Kakati bw'oba ogenda kumwogattako value awo eyo nsonga nkulu nnyo. Quality ya kasasiro kirongose. Kasasiro tandika omugyamu ssente. Kasasiro tandika omugyamu ssente kitegeeza bwe mba ne kasasiro wange bwe mujja omukuŋŋaanya mbasabayoko mutandika basabayo. Ebbula ly'emirimu natandika dda okuteekawo embeera okuleeta n'okusomesa abantu bange marketable skills. Ono bamuyita ingeniya bali mwezo azze ku bwa Lord Mayor azze n'amaanyi mangi nnyo era ng'agenda kuteekawo okuvuganya kwa maanyi nnyo era nga kyemmanyi Lord Mayor buli bwawulira n'omutwe guyinza okumulumamu kubanga omusajja azze amazeeko nga munnange tayagala kuwulira kintu kyonna kimwekiika mu maaso. Abaana baffe basobole okuba nti bafuna emirimu. Azze n'okutondawo emirimu. Era nkolagana ne DIT na ssenta ya DIT. DIT bye bano abaana basoma ebyemikono abo
Ambu alina ze senta ya DIT abaana basoma ebyemikono DIT ye bode emakinga ebibuuzo abaana bana basoma ebyemikono byalaani kubajja kutunga ebyo kukanika ngala kwongera mutindo ku baana mu kitundu kyange ennaku ezo twatwala abaana ekkata baali bagenda kusasula miliyoni emu n'emitwalo 2 n'olwokuba twabawo wakazi paasi buli mwana ali ku miliyoni 5 n'emitwalo 8 mazima kubanga twabongerako omutindo kati ekyo kyetwetaaga okukola okwongera omutindo ku bantu baffe okubasobozesa okufuna emirimu egibasaanira bakola emirimu professionale ekkata anti Kampala yetaaga injiniya Kampala yetaaga injiniya lwaki tumwagala ntyogere mu Luganda Kampala yetaaga ki injiniya kubanga ebizibu bya Kampala ebisinga byekwanaganya na engineering enguudo embi engineering emyala engineering mwala ensonga y'omwala eyo nkulu ekasasiro engineering kakati ngaani yandisinze obukulu era newaddeeyo bwewi kubanga mu palamenti mbadde nkyasobola okubeerayo mazima agambye bunnange mu palamenti abadde akyasobola okubeerayo era nga n'abantu badde bakyamwagala enakawa naye azze kubanga ate akyusa Kampala amuteeke ku mutindo gw'ensi yonna naye ngenda kujja nga sacrifice eri bannayuganda eri bannakampala Kampala kasasiro afuuse kasasiro Kampala enguudo mbi tulina kilomita 2,110 kilomita 2,110 mbu kasasiro afuuse kasasiro mu Kampala ne Kampala ajudde enfuufu bannange twagala kwekunguudo ezifaananako ng'ez'ekigali nagendako ekigali nentambula naye nga siraba enfuufu kigali awo clean city Kampala twagala clean city naye ndowooza era tulina clean city lwakuba wabeerayo obufufufu era bwe butyo naye Kampala tetuli mubi nnyo kati njagala okugoba enfuufu ng'akozesa amateeka ne ssente zigenda okubirawo nze nkola mukugu manyi nti mu specification olwa twaspecifyinze nti oluguudo olina kubeera lwa leeya ya 15 ba 10 nsobola okugenda ne manya nti mukoze leeya ya 5 n'eŋŋaana bano abaliyo abasanyiza okulembera abamu tebalina bukugu obwo kati twetaaga value for money kimanyi bulungi nnyo tulina amateeka amalungi etteeka ng'erya Local Government Rating Act eriwa eriring fencinga gye bayita property rate ezo omusolo guli fencinga nga zakola sente ezo zakola mu kitundu mwe zikuŋŋaanyiziddwa twagala omuntu alengere nti waliwo value for money nga sente zakuŋŋaanya zibaamu luguudo zibaamu mataala ga ku nguudo ga myala naye kakati bazirabako sente zikuŋŋaanyizibwa emisolo mu KCCA mbu tebazirabako zaliddaabiriza enguudo amataala nga gaaka wonna ku nguudo naye mbu ono aze ne kyayise nno corruption number 2 ngenda gezaako okuzza obuyinza ayagala budde mu ngalo ate nga ali corrupt free kantu ako mukategeera ngenda gezaako okuzza obuyinza corrupt free nation kale kakati nno oyo yeyinginiya bali mwezo agamba bannange mundabiranga ddala